saamunyiigira lwakwawukana kwaffe nakati nkimugambye nze saamunyiigira kuba twawukanye okunyiigira kwange kwe nanyiigira Tobi kukeera nca n'akola video gye ndowooza nti yali ayagala kulaba lutalo wakati awo nga lusituse kibeeko kye kimuyamba maybe kye yali ayagala olutalo lwe ebigambo ebyo bye byannuma nze ng'omuntu era bwe busungu bukabokka bwe nali mbaddeko ne Tobi obuvuddeko leero yes bamusonyiye dda lwakuba abantu babuzaabuza ebintu bibiri okusonyiwa n'okwerabira ne babigatta wamu Tobi tumusonyiye yadde tetujja kwerabira oba enjawulo mugiwuli ogifuna okumusonyiwa musonyiye naye sijja kwerabira mugenda kuddamu mukole nga bwe mwakolanga mwenna nedda buli omu agenda kubeera gy'ali buli omu abeere gy'ali akole ebibye naye nze kyenvuddeko nti omutima gwawe gutukudde sikyamwinako buzibu nsuubira netabuninaako kyekimuleese ekyokubiri nti azze n'omusumba omuntu nga mukulembeze mu ddiini obula bw'osinzira mu maaso g'owaganya loga nti nedda nze ŋŋaanyi ebiseera ebisinga ekitiibwa ekyo kisigalawo nange kennyini bwe mmanzi gyewuwo nga nakye ŋŋenda okusaba bwe nzija ne musumba Serwadda era ensonyi zikkwatamuko noga n'ogondamuko notakolanga bwe wandikoze kiba kitegeeza nti nno singa tazze na musumba okwetondwako kubadde kujja kusooka ebibuuzo byandibadde bingi nnyo naye okujja n'omusumba already ebadde bribe ereetedde okukkiriza abantu baali banyumirwa nnyo sikitisi zammwe nga mukola muggana mwenna essaawa zino ne mutandika okuba nti mweyawulamu omuntu agala kumanya kiki ddala ekyatuuka okubaawula ekyatuuka okutwawula Tobi watuukidde okujja okwetonda ate tetunnakyogera tetukyakyogedde kuba tekirina makulu kyekimuleese okwetonda ng'aga nti yeetondola okwogera ebigambo ebitali bituufu era nange kyekyali kyanyiiza bwe yeetonze olw'ekyo ne mumusonyiwa mwamwetondera kuba nammwe mwakolanga bu vidiyo nga mumukuba nammwe mwamwetondedde nga ka vidiyo ki omuliro nga nammwe muleeta omuliro nga guliwa gwe ŋŋamba nti waleeta omuliro bwe guti gwe ŋŋamba nti waleeta omuliro bwe guti bwe mukola mubimanyi muyitawo muti naye nga muma mu gwe lwaki toyita gyempise gwe lwaki oweta abasajja oba bakuloze ate bandoze batya nedda kiri bwe kiti kambabuulire tozza lwanca mu lwaleero kubanga olw'enkya luba lwagaze bwe mbanga mukama mpadde ekisa n'enkomawo okwetondera bakama bano bazadde bange era nkuba omulanga eri abantu mwenna ne bwaba muganda omuyinza okusobagana omukuba ekikondo akuddako maama ne taata tokitwala nga kyangu ddayo omwetondere kubanga oyo emyaka ebiri gye yamala ku nsi bwe nali ŋŋenda ku Soloti ono Ssaabazonto yampeerana omutwalo kuyanga linnyo yange okola otya era ne chance eyo yaginfunira era ne bwe nakomawo nali eri waggulu twatuba photoshoot ya Comedy Store naŋŋamba enkya jankumpewo nga wanataddewo ogundi Dr. T bw'atajja kiseera si Dr. T bw'atajja nze nvaawo so olaba nga sacrifice ezo omulangira Ndawusi ye taata waffe ffenna abali wano boolaba ono ye musumba wange bwe tukwasaganya ensonga ey'omwoyo neetonze era kidoomole nansonyiwa era mwebaza Ssaabazonto ne bawagizi bazonto bonna mwenna ekirala ekibabuzaabuza abantu balowooza nti Tobi azze baddemu bakole bizonto nga bwe baali ne bwe weetondera maama wo gwe wavuma bw'omwetondera oba tomwetondedde oddemu osule mu kisenge kye oba mwasulanga oba mwetondedde osigaleyo mu bufumbo bwo gy'oli naye ng'oli bulungi naye ng'osobola omukubira esimu n'omugamba maama ndi challenge ndi wano mpa ku magezi ekiba kitaliiwo naye netegeeza nina ogera kuddayo mu nju akuwenga ekyemisana n'ekyeggulu kakati kankubuulire ekyo kibuuzo kinene era omuntu yenna asobola okukirowooza naye ani amanye ekinaabawo omwaka ogujja mu January ani amanye ekinaabawo 2025 nsobola n'okugwa ku mmotoka ono bw'abeera omunyiivu mu mutima kubanga muzadde wange mmotoka sobola okunkuba n'enkutukakutuka nankubadde olwali olabanga atambula omanyi bw'otema omusota so sigala nkugira bwegu no bakukoze otya bagutemye obulamu bw'omuntu avuma omuntu amusinga oba anyooma omuntu amusinga aba abutemye ne bwalabeka nga adduka ekiwalazima ekyo kasita kiggwamu azikira omulundi gumu kubanga njagala obbawo ekyokulabirako omukisa gwa ba radio ne wizo gwali mu kamiliyoni omukisa gwa King Saha guli mu kamiliyoni ogwange guli ku Simba guli mu Ndawusi guli mu Ssaabazonto n'abalala Lodi Mandeevu n'abalala bimutamanyi Kurujejje Semanda tatosobodde kubeera buno obudde guli mu abo tulabye nti okwetonda okujiddeko emperekeze z'ebintu kitegeeza ati bw'osoma Bayibuli okuva olubeerebe paka weesembera
togenda wa muntu nga tolina kirabo togenda wa muntu kyokka ekirabo ekyolesere kiba kyakumugula kubanga bano bonna abaami byembaleetedde basobyetuusaako baami abayimiridde ne bwoba ogenda mbazadde togenda na ssente singa mbadde ngamba nti nembala wano mbadde mbayisaamu amaaso naye bwoba ogenda mbazadde ogenda na sukaali si bwe kiri okwetonda n'okwerabira kyanjawulo osobola okwetonda ne bakusonyiwa naye nga tebeerabidde ki kyogenda okukola anti kyetuva tulekawo amalaalo okutujjukiza abaakola ki abaafa naye nga baba bakola ki baafa era bw'ogatunulako manya nti gundi yazaalwa ennaku z'omwezi nga 26 n'afa nga 3 yafa mbiro abantu betubadde tumanya abasinga okwetonda mwe muli kayi wisdom akola leero ekintu ekya ne yeetonda naawe omwegasseeko tetukulabe ng'ozzeeyo era okwetonda kati ekyo kaye kyakusinga nti yeetonda gwe tokola ki naawe olina bwozzo ng'okola ekisinga obukulu omuntu okkiriza nti nakola ensobi somewhere buli lwakola ensobi oba weewala ensobi endala ezandizzeeko kubanga ogiyigirako bw'oba ogikkiriza bw'otagikkiriza ojja kukola endala n'okole neera wayogedde ekya side mira okutomera mira otomera ne bagamba yimirira n'otomera owa booda n'oyingira obwana bw'essomero n'ogwa mu ttuleera n'otomera n'omusirikale wa poliisi olina abawagizi bo n'ebizonto birina abawagizi baabo essaawa zino mugamba nti weetonze naye tonnabakola twogera kigambo kyonna nti weetonze mu kamera ku bantu abakulaba ozereeti tubadde tusaba abantu balage nti noweetonze abawagizi ba Dr. T Amale abawagizi ba bizonto n'abawuliza ba radio Simba okuva gyetandikidde bamanyi history waffe obulamu bwange bukwataganye n'obwa Ssaabazonto n'obwa Simba weewaawo n'omulangira Ndawusi ne Mandeevu n'abalala ekitutuuseeko ffenna ne bwemba nnwanye n'ono tugenda mu gundi ya Simba mu fraternity ya Simba so neetondera abawagizi ba bizonto neetondera abawuliza ba radio Simba neetondera Kidoomoole neetondera n'abawagizi ba Dr. T abaalaba enneeyisa gye nneeyisamu nga teyali nnungi neetondera n'eggwanga lyonna abaalaba kuba muntu bayinza okuba tebalina kye bankola naye nga baawulira bubi nga nina kyenkoze ekitali kirungi mbeetondera mwenna era sigenda kuddamu kweyisa bwe ntyo bakama bange mbeeyanza kubanga bansaasidde mu mutusanze twayogedde dde ensonga zaffe ne bakama bange bansaasidde era neebaza Katonda olw'ekyo nze kyensinga okusaba Katonda ankuumire omusajja Dr. T kyakoze omuntu yenna alimu obwongo kyakola ne bw'abanga mukama waffe si yamuwa emmere gy'alya naye okubanga erimu ku toffaali nze kamba buli nze okujja kwange wano tekwawukana na kwa Dr. T bwe najja nandekako omukono era ndiwo kubanga waali so nange nali munyizizaako naye odde waka bwoti n'osiriikira n'ogamba maama nakoze omusango omunene nga si ye taata wo si ye maama wo naye wabawo obulumi obujja mu mutima gwo olw'omuntu ono kubanga tafaalirira yakuteekako weeriri so Dr. T kyakoze nkisanyukidde nnyo era nkisiimye okusobya ffenna tusobya naye n'omuntu asonyiye nakyo kikulu waliyo abantu abamu nga ne bw'omwetondera tasonyiwa sebo taata baako kyoyogera kuba mwenna yemwe gulu ekirungi tumusonyiye ate nga naye yeetonze tewaliwo nnyo kyanjawulo nti omuntu obanga akunyiizizza onyiiga buli muntu yenna anyiiga ate ebitunyiiza byanjawulo n'ennyiiga zaffe zaawukana eri anyiiga n'akusanga n'akusekera eri anyiiga n'akusanga n'atunula eri kati olwaleero byonna tubimaliriza ffenna abaamunyiigira nga abamu tubadde tujja mulaga abamu abatamulaga naye nga banyiivu nnyo ate atalaga abamu byosinga nze alaga kati ffenna tulyokke manyi omwana bw'abanga asobezza ogusooka baddamu ogw'okusobya nga babadde muzadde wa musonyi waye ekibonerezo singa addamu n'asobya wanti waliwo ensobi eŋŋenderere tetusobya nga tugenderedde wadde abazzeemu ogwokubiri naye era ojajinga n'oweeyinga n'ogamba okusinziira wadde nga yasobya ne luli ne ku luno asobezza mu butali bugenderevu naye ate eriyo okusobya okugenderere ono ye musumba wange eyandeese wano nga tugendewo omusumba kasooke wa Ssaabazonto abantu bagenda kugamba nti muli mu sitandi olw'okuba Museveni anaatera Kanzo Hasfa Ali twawuliddeko mbuguwadde ku musango gwa Pastor Jengo okuba nga talabirira famire ye naye omusango ogwo tugubaddemu omukyalo oyo amaze ebbanga ddene ng'aloopa tamanyi kyayagalako ge mazima tubaddeko awo inansana ku poliisi ng'era aloopa mb'obusumba atakola ki tamuwa ssente za mwana ate nga si kituufu ekituufu kiri nti musumba alabirira abaana omugenzi be yaleka nga tetunagendayo awo wennyini nnyini eno saga yaliwo okuva yatandika kuva ddi
etandise nga mwezi gumu emabega we yatandikira. Kyali kitya soko otutangazeemu kyali kitya? Omukyala baali bamuwa ssente ezo. We baali bamuwa ssente ez'obuyambi emitwalo 10 buli wiiki, ate munnange naggulawo omusango omulala mbu yali abanja omugenzi miliyoni 10. Abantu abali eyo twagala bategera interview eno gye tuliko eri ku musango gwa Pastor Jengo talabira family. Niyo omukyala gwe twogerako eyawaabidde Musumba si wekiri? So katwetaga tumanye mukazi wa Jengo oba? Si mukazi wa Jengo. Era in fact n'omulamuzi yabadde alowooza nti n'omukazi wa Jengo, wa Pastor Jengo. Si mukazi wa Pastor Jengo. Pastor Jengo tannawasa, akyali mwana muto nga ye mumulaba. Naye omugenzi taata we, taata Pastor Jengo, Pastor Yiga, eyazaala mu mukyala ono omwana. Omukyala bali bamuyita? Omukyala ye Anet, naye yeeyita mbu ye Anet Yiga. Naye ng'ate muzaite yamuwasaako? Tamuwasangako. Naffe twalabirawo ng'aleese omwana nti wa mugenzi Pastor Yiga. Muzeeyi yali akyali mulamu, mwategerako omwana wa muzeeyi? Nze saabitegera, nange mbitegeredde ano mu musango. Pastor Jengo yaŋŋamba nyingirewo, nange we mbitegeerera munnange. Twogere ku gwe nga gw'omuntu. Musumba Jengo akwesiga atya okuba nga gugenda obeera kanso oba looya we? So otumize ku misomo gyo. Nze emisomo gyange nagitandikira ku Islamic University in Uganda, Kampala campus. Mukyala munnamateeka era nga mbeerawo Kibuli. Naye maze ebbanga ddene nga nkolagana n'Omusumba Jengo era nga n'omugenzi Pastor Yiga waali. Twali tukwatagana mu bingi ne Pastor Jengo nga muyambako mu bino ne mubiri nga ne byamateeka mubitwalidde. Kino kisomedde ebbanga ekyowa looya? Era ebbanga lye basomera obwa looya myaka 5 ena? Myaka 5 nga ne diploma ogitaddeko. Omukyala yajja ogambye nti yajja mu mwezi gumu oguyise, yajja ku kyaki oba yamulumbanga ng'omuntu? Of course yajja ku kyaki gye yajja kubanga ewali office ya Pastor Jengo gy'atuula era nga gy'alina omusanga. Twawulirako eŋŋambo Musumba yali ali mu kugaba mafuta yalabira poliisi ngezi. Wekyali yali agaba mafuta, poliisi nejja n'emutwala ku poliisi enansana. We negotiated with the police. Ne tubasaba bond, ne batuwa police bond. Bamusayiko mukambwe? Tebamusaayo. Twatuula ne bamuggyako statement. We bamala omuggyako statement ne tusaba bond ne bamutuwa. Kati twali turipotinganga. Kati olwajja gwadde mulundi gwa kusatu okuripotinga ku poliisi. Omukyala twali tumuyitanga tujje twogere mediation nga nze council n'aba church n'aba family naye nga tajja. Kati poliisi we yalabye nga tejjasobola mukakyala nga ali stubborn nnyo, kwe kusalawo ensonga ezikwase poliisi. Ezikwase Manyanga court. Katusubire mutokoze kimala okuba nga byagenze wala nnyo kuba omukyala mwalibadde muteesanga naye ne muwa ssente ze yeetaaga. Omukyala tumuwa ssente era Pastor Jengo alabirira abaana. Era bye bagamba mbunno Pastor Jengo talabirira abaana abalabirira. Era omukyala oyo buli wiiki tubadde tumuwanga emitwalo 10 nga talina omwana omu. Era nze mwennyini kanso nze abadde atwalanga ssente ezo ku poliisi n'obuwandiike endagaano zibadde tukolanga weeziri. Naye omukyala wakwanga abadde asaba bingi ate ng'omwana gwalina si yekka alina abaana bangi. Miliyoni 10 ate zajjirawa? Yabimanya ennyo ebyo kubanga nze mbadde saa zino ku nsonga za mwana ze ndiko. Ebya miliyoni 10 yabimanya ennyo. Miliyoni 10 omukyala zagamba zimuyina omuwolo. Miliyoni 10 ezo yagamba mbu yaziwola omugenzi Pastor Yiga. Mbu TV yali evuddeko nga bagibanja mbu n'amuwola miliyoni 10 mbu n'atunda ennyumba ye n'amuwola miliyoni 10 mbu ffe bye tamanyaako. Naye teyababulidde ebbanga wowe yazimuwa?
teyatubuulidde ebbanga wabwe yazimuweera. Ye. Okay, kati emitwalo 10 gino gibadde omuwa ogimuwadde alipootinze ng'otandika ogimuwa buli wiiki oba badde temukyasasulirako ddala mukyala? Esente ezo in fact babadde bazimuwa ebbanga lyonna okuva emabega, naye obuzibu bwava era bwava ku zino miliyoni 10. We yagenda okuloopa afande Nakalema bw'abanja omugenzi Pastor Yiga miliyoni 10. Pastor Jenga asooka agendeyo n'abali mu nsonga ezo Biden. Kati naye n'aloopa naguno omusango mbu Pastor Jengo talabirira mwana, ate nga Pastor Jenga badde amuwanga emitwalo 10, naye gye emitwalo 10 gye yali amuwanga ng'amuwa buwi. Kati wagano wazeegaana nga bagenze wa afande Nakalema. Pastor Jengo kwe kuteekawo akakwakwirizo nti bw'aba afunanga ssente ezo alina osooka ozisayiningiranga ng'obujulizi obulaga nti ssente ezo abadde akola ki? Azifuna. Kati bamala okuvaayo ne badda ku church. We badda ku church, kati sekuritale wa pastor yali amuwa ssente ezo n'amugamba asayininge. Kati bwe bamugamba okusayininga, omukyalo oyo yali stubborn nnyo, yagaana. Yagamba nze sobola kusayiningira buyambi bwa mwana. Omugenzi Pastor Yiga yabeerangawo nze sasayiningiranga buyambi bwa mwana. Pastor Jengo ne n'agamba waba aganye okusayiningira ssente ezo temuzimuwa, tazitwala. Kati munnange yalaba kyekyo, we yalaba nga wo kityo we kiri, kwe kuddukira ku poliisi e Nansana n'aloopa omusumba mbutamuwa buyambi, naye nga si we kiri, obuzibu bwavaawo. Okay, tukitegedde. Kati ki ekiddako? Ensonga ziri mu kkooti nga mwalabye nti olwajjo twabadde mu kkooti, omusumba waffe bamuwadde bail era mulamuzi n'agamba musumba si ye tata w'omwana era n'obuyambi bw'abadde amuwa abadde abumuwa mu buntu bulamu. Era abazadde abazadde abakyala n'atubuulirira ate nga ge mazima, kubanga ne constitution yaffe weegamba ne Children's Act weegamba nti omwana buvuba buvunaanyizibwa bwammwe ababiri bazadde, maama ne taata, tulina okulabirira abaana. Omuzadde wenna n'omukyala ali eyo olina okubeerawo ng'omanyi nti saawa yonna yonna okufa kubeerawo. Gwe oyinza okusooka okufa omwana n'omulekera bbaawo, oba bbaawo yayinza okufa omwana n'amukulekera, so babuvunaanyizibwa bw'okuza ki omwana oyo. Kati bw'aba wabaawo oluganda abaakuyambyeko okukuza omwana oyo, ate tolufuula lutalo, muguleeko obuguzi mukwano akuyambe mukuze omwana. Oba waliwo oba enkolagana eyaliwo ne muzeeyi ng'afa mu bintu byange olifunako n'atafunako oba In fact saawa zino Pastor Jengo talina na buvunaanyizibwa bwonna ku bintu bya taata we mpaka ng'afunye letters of administration. Letters of administration yemuwa obuyinza okwata ku bintu bya taata we. Saa zino n'ageza akwata ku bintu bya taata we nga tanafuna letters of administration, guba musango. Era obuyambi bwonna bwawa abaana bamulekwa baganda bwe akikola nga ye buntu bulamu. Takwata na ku ssente za mugenzi kubanga saa zino talina buyinza bukwata ku ssente oba kintu kyonna. Naye bana amala okufuna letters of administration nawulira naye nalina omwana w'omugenzi bajja kutuula buli mwana bamuwa okusinziira ku mugenzi kyakola ki kyeyaleka. Ye. Okay, nga tumalirize. Amagezi kigooma Anet. Nze nganze omuntu amagezi ge nandiwadde Anet akole. Mubiri gukyali muto, ayina amaanyi. Atakkirize nti tata w'omwana we yakola ki? Yafa. Bannamwandu bangi bali eyo nga tebalina bubi nnyo n'omusingako. Bakuzizza abaana baabwe. Sirowooza nti Anet omwana omu oyo ayinza omumulemerera. N'ekirala akwatagane bulungi ne brother w'omwana we. Abaana bamukwase bulungi ne bakwatagana bulungi nnyo. Pastor Jengo talina mutima mubi. Ajja kulabirira muganda we naye nga si bya mpaka. Ate akatini ke baba muwadde asiime. Osigadde gwe kanso nani? Nsigadde nze kanso Hasfa Ali.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo